mutabani wange yafuna amaka walina okubanga n'ebintu 9 ng'olina ekibanja olina ennyumba olina omukyala olina olusuku olina omusiri gw'emmwanyi olina ekkooti olina ekkanzu ate olina n'eseddume y'endika yeetawaka atabirina oyo boyfriend si mwami mwerwaniko n'olwekyo baganda bange si bye byambeezi n'ekisimbayo kyo kikola omuntu wuyigirize tuleme kusaaga mu abaganda tulina security emu yakusoma iziti one over wa security tuweerere abaana aye tulwane ku baana tunazimbako secondary school tutambula edda wasubira kugamba bannange kamuna basaasoma kati okyabyogerayo okyakyoke ennaku zino olikwasaba na simu sijira omusunga naye oliga sirina simu olumunyega era nze juzi twadde tulaba abakulembeze b'ekereziya nabagamba talina simu yo temumulonda ajja tutawanyiza bwereere lolwekyo baana bange ebyo balugambye wano mujjukire nti amalwaliro bagazimba kuwonya abalwadde saale tekatangira abalumbe era olumala okuzimba eddwaliro nga bassaako eggwanika tulekawo mbeera ffenna tuli bakufa bagamba nti okufa walumbe essomero mwe tuyigira lino obulamu buyita mangu emirembe n'okwesiima n'okukaaba tubireka wano ebyensi bituyambako buyambi kutambuza bulamu tulina obireka bitubirekera abalala abantu abasinga mutyo okulama nange mwendi nolwekyo baganda ba okufaayo walumbe n'ekitabo ekisoma kyobalaba tulina tusanga ennaku oli agamba weetikka obuvunaanyizibwa ofumbirwa namwandu manya olina n'obuvunaanyizibwa oba okulima amalalo gabba nolwekyo omudde gufa ebinyonyi bifa obuwuka bufa ensolo zivuga buli kyolaba kipapula olukuyigiriza ki ekinaddako gy'oli omuganda yagamba ndigenda nzeka erugenda na bannaffe era twerwaneko essomero erisooka balugambye olwaleero lubadde lwono enkya lulwo leero lutegesa otya pawulo alina we yagambye nalwali n'amasajja embiro ozimaliriza kukkiriza nakukuuma okukukuumya otya kuuma okukkiriza n'okuzuukira tuwulidde evanjiri yesu oyagala ali ku musalaba oli yamugamba onooba nange waliwo omukyalo omuzeeyi yalina bazzukulu awaka ebyebiga agenda ku musalaba gwa yesu ayi yesu bagamulange abazzukulu bamanyamanya bw'oba osobola oyinza okumutwala kati akazzukulu ne kayimirira mu siringi waggulu muzeeyi bw'amala okwogera kagamba ejja kukima muzeeyi n'agamba mbadde nsaagamu kkiriza baganda bange ekigambo kkiriza tutwale nga kikulu ekirala kinjagala okusemba nakyo waliwo sitole gyetera okuwa bali obulira ku kigambo ky'okuzuukira leero gamba simanyi we baguze keesi eno kankubemu ne bagiguze nateete kati oli alina piikapa airako keesi eno ofuna bene kalo kyakaddawo kabojja asanga omuntu omulala ngaamutikka emabega ewaliki beeyongera amaaso abaye ekinaawa enkuba nga etonnya kubalutta emabega nga yekwekamuki enkuba ereme mukolaki beeyongera amaaso eno enkuba nga kalo kyakaddakaawo kasenge kati ngaatikkayo owookubiri kati ono aninye namayindi mu keesi mukolaki kalo kyakaddakaawo kungulutale kati ali mu keesi abikkula alaba menkuba ekoze eki oba gwe osigalako oba bisigala nampima ono badde simumanyi nnyo naye singa jjayo ati omutwe naaguzaawo emisinde egibeera wano bano bamakulu gandumale puresha basibire mu katawundisa kabusa olwekyo towozikufa ekirala mu nsi muno nga tuli mu famire nga bwe tugambye tunaye binaatuyamba
munonga abadde asobezza bamagala kusonyiwagana totondawo mbeera epapa mala kwetereeza baganda bange kirowoozeeko ate mu kwetereeza kuno olina okumanya nteeterezezza atya bangamba olumu waliwo famire emu omwami n'omukyala baali bakamala ogati bageze kwanemuuni balina omukozi ng'ababba amala obabba bagenda okudda enjala ebaluma afumbye n'emmere balinawo kapa n'obulenzi bubiri nga bagamba nti owaayi omwana ono atutte emmere yaffe aye bana ataddemu obutwa kyebakola nga kapa bagiwa emmere teyafa nga balya baba bakamala okulya bali awo batudde banyumya kakati kapa egenda ku kkubo emmotoka egitomera pa kapa efa akala akubaga nti mama mbabulire kapa efudde kapa efudde bamanyi efudde buki nabi omwami nga nantakwerera ejja kale munange tugenda kufa kyegolaba nalwo ogola abadde afumba wano namutwalako mwanzenwa kyokyo nange eroga mata abadde aleeta wana amata era naye nagendako nayeeyo akaana akokubiri kakomawo kabagamba nti nsinga nkutte ku mmotoka etamere kapa wamaze dde okwandika obuziina mwetunuulira mutya muweddeyo ganda bange abazadde kyebasaba nga tulina abaana aye tulwana okubalaba ekwayo okulabirako ebirungi kino tera kiwa ekizampo ki bigambo gyadera okubaga nti embwa yali ku kyalo nefuna olubuto balita gwako kakali eba ekyalo eggwako enekwa ku akisidenti kali yatambulanga yeekulula kali bwezaala obwana tebulina mbwa gye bwali bulabe okujjako ami nawe bwatambulanga bukola ki mwana kyakulabako kyatwala olina ba anko bataano ng'omugamba anko guli bw'aba yaze oyo ansange mu kwaya, anko guli bw'aba yaze ansange ku kanso, anko guli bw'aba yaze ansange mu ludo, anko guli bw'aba yaze oyo ansange eri mu ssako yaffe, anko guli bw'aba yaze oyo ansange ku niigiina. Abaana kabinyumya kali bweyogera nze John kabitandika anko guli bw'aba yaze omugambe bwoti, anko guli bw'aba yaze omugambe bwoti, oli anko guli bwe yagambye musange mu niigiina olwekyo manya kaluwa kasemba kekano mukkirize ffenna Kafeero yagamba entaana nsonda nnya nebagala okusayi bagamba nti wakati mubulamu tuli mukolaki okimanyi nti buli wetuli tubeera mu nsonda nnya. Ennyumba mwesula erina ensonda mmeka? Ekitanda, omufaliso, bulangiti, essimu gy'okutte, atambaala k'olina, tenti mwoli, olupapula lwawandikira kufuna taata w'abaana lwawandikanga omukyawa. Omukama abeere nammwe. Nzinga lusimalanga nerere abooluganda katuyimirire tuwe byetaago byaffe nga tusabira napiima ono. Mukama tulire, ai Mukama Katonda waffe nyinza omugenzi ono, antuwayiwa omusaayi gw'okubeerayi. Ai Mukama tulire, ai Mukama tulire, jjukira ai Mukama nti tulifuufu omutwalibwa omuddo w'ekimuli eky'okutali. Ai Mukama tulire, ai Mukama tulire, ai Mukama ebiyange bikanga enswala mu maaso go naye goli wakiisa. Ai Mukama tulire, ai Mukama tulire, nzikirizanga omubiri wange wali ate kunakola oluvannyuma ndizuukira. Nze nzennyini nze ndaba Katonda omulokozi. Aleluya, amina, aleluya, amina. Nze nnyini nze ndi
mulaba n'amaaso gange kino kyensuubira lino lyesuubi lyange ayi Mukama mponya okulaga mu magombe wamenya n'enzige z'ebikomo ayi Mukama tuwulire ayi Mukama tuwulire weyatuuka mu magombe n'ow'ekitangaala babali muzikiza ayi Mukama bawe ekimuli ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeera kibakire ayi Mukama tuwulire ayi Mukama tuwulire ayi patiri nyini kusaasira tukwasa mwanyinaffe ono kasa naye alibanga abaalo n'abafiira mu Kristo olwako bakuzukiramu ne Kristo twebaza ebirungi bye naye obaawo omusaanawo ng'ali ku nsi tugera baoli ow'ekisa era gatiwamu n'abatuukirivu ab'oluggulu Yesu Kristo Mukama waffe kale naawe Mukama gwe ow'ekisa tugalirira kwaffe emiryango gy'eggulu giggulu ayingire omusaanawo tukkiriza okw'amazima kutukubagize tugale n'akisinkana naye Yesu Kristo Mukama waffe n'abagabula mugende maaso eba muli kumpiso bano yedi akalesi agende musiri tuyiseewo ate embeera ogirabawo bali kumpiso Angela wuyo agenda kubanga assa ekimuli ku maama abajja bali basebo Angela oyo mwana w'omugenzi era gwe mulabaawo omukolo guno kaseera kano ng'agenda kubanga ateeka ekimuli bw'ati akituuzizzaako oyo Florence agenda kuteeka ekimuli obubumbuza ekimuli kusanduke bwa kesi wabbiri gw'omwanyinaffe napi kaseera tekaba kangwako katuzeeko Uncle Robert and the family. Uncle Robert and the family. Ye family ya Uncle Robert. Abantu bano beetaaga okubagumya bajja bali basiba gye tuwangalira kaseera kano bazzaamu amaanyi Uncle Robert bw'aba asembedde ne family kaba teeke nate ekimuli ku mubiri gw'omugenzi eyo family ya Uncle Robert be bati bakitaddeko ate nga Citelog from End family Citelog from End family nabo nga beebo be mulaba bajja beba Citelog End family bagenda kuteeka ekimuli nga basibula bapimamo na Lori kale katuteekeko nate ekimuli ekyo kya Citelog End family bamaliriza era tugenda kufuna okuva ate oludda luno olwa church the church last one from the church bracket last one can I have from the church bracket last one kyemanyi dokabo bemanyi tiimu eyo bwebaawo then endala egenda okusembayo from tiimu Angela Sama Angela Sama abajja kuba nga basembera katulabe the church from the church okay so kale katugende ne bwekiri naye ndowooza church ebadde egenda kukiggala naye katwala omukisa guno kyabadde ndowooza tebadde basembayo last ones naye katulabe tiimu Angela bwebabulirwedde muteekeko ekimuli ate okuva mu Eklezia bebajja okulabika nga
tusembyayo ekimuli okukiteekako. Angela, tiimu Angela Sama so banyabo ne bassebo be bakulu abo mu kaseera kano abasembera okuganzika ekimuli oba okuteeka ekimuli oba okukyumbuza busanduke Luganda eyitibwa kesi. So bamaze okukiteekako famire Abdul ne tugenda kusembyayo Eklezia w'Omukama. Famire ya Abdul kabasabe bambi mikwano nammwe musembere mangu. Famire ya Abdul bategeezezza nti muddekaawo ate beebo be mulaba bajja kaseera kakukungubaga bajja buli bassebo ekigambo ekituli ku mumwa kibeera kitalo era kibeera kitalo ddala. Kaseera nga kano tekamanyiirika tekategeerekeka. So abakulu abo famire baabo bamaze okuteeka ekimuli tubeebaza. Mu kaseera kano kabasabe tugaziyemuko katono nnyo ate tufune Eklezia ejje ekole omukolo gw'okusa ekimuli mu kaseera kano ogusembayo nga tumaliriza. Katugaziweemuko awo abali awo katono nnyo. Abanyabo ne bassebo Eklezia gye tulaba ekulembeddwa Father Reverend Father Sebukowa. Era omukolo gwe mulaba awo ekkanisa Eklezia eri mu kuteeka ekimuli gwe omukolo gwe mulaba kaseera kano ne bateeka bawumuza ekimuli ku mubiri gwa Angela. Angela Eklezia ekusiibudde abagamba Mukama akulamuza ekisa. Mwebale nnyo banyabo ne bassebo, mwebalire ddala. Bassebo ne banyabo omwogezi oyo nga yakava waggulu